Nkwaniriza nate kwa lipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebimu byafunyeyo ekire ky'enkuba wabula nga gye buwungeredde ebimu akasana kaase ate nga bwe kazikirako. Nga butunuulira lino ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga omukuubo gw'enkuba gusaasaanidde mu masekkati ga Ssemazinga Africa omwo nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Era nga ku makya masekkati tusuubira okkeera n'enkuba entonotono mu kibuga ekikulu Kampala, ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Ebitundu ebyo ebimu biri ku lububuuto lw'ebugwanjuba tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Yo mu buvanjuba ku bitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira okkeerayo n'enkuba entonotono. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Mu bukiikakkono Kotido, Moroto ssaako n'ebitundu ebiriraanyewo nayo tusuubirayo enkuba entonotono. Ebitundu ebisigadde tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Olw'eggulo ebbugumu erya waggulu masekkati tulisuubira okutuuka ku degrees 27 mu bitundu ebisinga obungi, okuggyako Nakasongolayo tulisuubira okubeera ku degrees 28 era ng'ewasinga tusuubira okubaayo n'oluwandagirize. Mu bugwanjuba Kasese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 n'enkuba entonotono. Masindi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28 nayo n'enkuba entonotono. Olwo mu nsozi ez'e tulisuubira okubeera ku degrees 23. Mu buvanjuba ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29 mu bitundu ebisinga obungi era nga mu Soroti tusuubirayo enkuba entonotono. Mu bukiikakkono ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bitundu ebisinga obungi era nga wonna ewasinga obungi tusuubira okubaayo n'enkuba entonotono. Ebitundu ebimu eby'ebunaayira wano ku miriraano e Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28 n'enkuba entonotono. London tulisuubira okutuuka ku degrees 20 n'ekiddedde. Yo mu Cairo tulisuubira okubeera ku degrees 29 n'akasana okwaka. Ate yo mu Dubai tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde n'enkya tulindiire obudde bwe bumu essaawa ze zimu beera bulungi.